ensonga lwaki mu lubuto lwa mmange Getruda Namwebe namalamu emyezi emeka 5 era n'erinnya lino mumira nsanafu ne limpeebwa. Tula ku video ogenda kutya ensi. Ogenda kwewuunya ensonga za kibiina ki National Unity Platform. Abakulu balwana nnyo okulaga nti National Unity Platform erimu olutalo, erimu obukuubagano, erimu obutakkaanya. Naye abakulu mu kibiina ki National Unity Platform bawalaga nti tewali kiriwo era buli kimu kitambula bulungi. Wabula abagezaako kusiga ekibiina enziro be balina ensonga zaabwe ze baagala okuyisaawo ng'abantu. Lubadde teruli busa, Abed Bwanika yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ekibiina kya National Unity Platform ekikyonoonye bisiyaga. Omukulu w'ekibiina kya National Unity Platform adiiringa n'abasiyazi era ensonga lwaki tava ku nnyonyi Eva abeera asisinkana abazungu nga bateesa ku nsonga ez'enjawulo ezeekuusa ku bisiyaga. NUP n'emusaba nti nga bw'ogamba nti mu ekibiina temukyakikiririzaamu, nga bw'ogamba nti obukulembeze bw'ekibiina tokyabuwuliriza era tobutegeera, tubadde tusaba olekulire kubanga tewali tteeka liggana kuva mu kibiina bw'oba osazeewo ng'omuntu. Omukulu w'ekibiina kigambye nti kyabasiyazi naye ate akombye kwerima n'alayira tava mu National Unity Platform. Tulowooze nti naye musiyazi oba abadde tannabeera naye nga wuli ayagala okujoyininga abasiyazi kubanga ekibiina otugambye kyabasiyazi ate otugambye tosobola kulekulira, olina okusigala mu kibiina kya National Unity Platform. Amazima amatuufu oba oyagala kiggwe omuntu omukulu nga Abed Bwanika. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze mu National Unity Platform. Nze njogera ebigambo bino era nentegeeza bannayuganda ku nsonga ezimu abamu nga tebaagala kuziwulira. Era njagala message ne video ey'olunaku olwaleero etambulire ddala etuuke weyina okutuuka. Abed Bwanika njagala ojje ku video eno ne Mathias Mpuuga. Mukulu Mpuuga, omanyize Mpuuga nkutunuulya n'enkusekerera. Mpuuga nkutunuulya n'enkusekerera. Bobi Wine president waffe twebaza Katonda amukuumye ebbanga lino lyonna nga mulamu. Era twebaza Katonda amuwonyezza abasajja bano ng'ensi tennabalaba. Ffe abamu bano abasajja twali twabalaba. Era bano abasajja nga tumanyi ekyo kyonna ne kye baliko kye bakola. Mukulu Abed Bwanika ne Mathias Mpuuga njagala mujje ku video. Ennaku zino tuli mu kasengejja. Ebigenda maaso byonna bye mulaba bisasule. Era gavumenti ya Yoweri Museveni bano abakulu yabakozesa dda. Bino ebigenda tebigudde bugwi. Era Abed Bwanika ne pulani ze njamujje ku video eno. Mukulu Mpuuga gwe nsooka naawe olumala ngende ku Abed Bwanika. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba njagala ebifaananyi bino oli mugaba ssente. Era ssente ozigabira mu bibaasa. Walabiddwako mu kitundu ekimu awe Masaka mugenda tuuza press conference. Era ebibaasa bya ssente obiwa abantu ku kye bakupulaningira okukola ekibiina ky'ebyobufuzi. Jansooke mbalageko wano ate ngende ku video entuufu endeese. Yono Mathias Mpuuga veeye wakane njagala mbalageko wano ate mbalage President Kyagulanyi kyonna kibadde bakupulaningira ne bye baagala okukola byonna ngenda byabya. Njagala olabe bulungi. Ono siye Mathias Mpuuga. Sebo siye gwe. Sente zitambuza kiro kati. Njagala ekifaananyi ekyo lindako. Omulabi. Sente ozitambuza kiro. Era bakuwadde obuwumbi n'obuwumbi mu Masaka. Ono mukyala y'omu kwabo bokozesa e Masaka. Mission eno wali omuwa ssente bakunge ku byamuwozi project. Bakunga abantu njagala kulaga kifaananyi kino ebisigadde nze omulabye oyo siye Mathias Mpuuga Nsamba indako nga sinagenda ku Abed Bwanika
nzijjaawo lindako omulabye si egwe ssebo sente ng'oziwaayo nga bw'omanyi sente ya Museveni olina okuzzaayo ne bakama abo n'obalaga ebifaananyi nti sente wazigabye yuuyu oyo si ye Mathias Mpuuga Nsamba nga bawa omukyala kano akasajja bakayita Nnaku Musana ke ka meeya akanyendo Mukungwe muko wa Mathias Mpuuga sente bazitambuza era kambalage n'ekirala wano n'ogenda era nabano wabayise ebbaasa n'ogibawa sente ozitambuza kiro olabye naawo ensimbi wazibawadde kiro obudde obulengera emmotoka yiri gyatambuliramu motoka okalabye ng'abagamba kaakati kyenjagala mobilizinge Masaka mulage nti amaanyi nina n'ekirala ebyamuwozi project ebyabaddewo sente y'omiwa omusolo kati tandika video President Kyagulanyi Robert Sentamu mukama wange njaawo jjo ku video eno n'abakulembeze mwenna mu National Unity Platform nzize mbagamba bannayuganda mwenna nti mwesabire olunaku olwaleero Abed Bwanika azze ku CBS n'ayogera ebigambo ebimu ne byonna ebisinga nga byakalebule. Abed Bwanika omanyi najja ne mbagamba bangi temwagala kuwuliriza era bangi temwagala kumanya. Mu Busiraamu waliwo omuntu atajiwako hadith. Mu Busiraamu waliwo omuntu nga ye ali awo mumanye ekintu kye balya ne bakisesema ne bateeka wali yembeera ya Abed Bwanika azze ku CBS ne Newunya Radio CBS eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda nga Abed ayogererako propaganda ayogererako ebintu eby'obulimba ne bamuleka ebbanga lyonna ly'abadde akola. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Sentamu bano abasajja kamba kwabize guno omulimu mugundekere kubanga kano akabondo ke kasibyeko Museveni ebbanga lyonna. Abed Bwanika Mathias Mpuuga n'akabinja kammwe bwe mubanga mugamba NUP kibiina ky'abayaaye mugamba kibiina ky'abasiyazi mugamba kibiina kyabo abali bwe bati tewali yali abawadde invitation mujje. Era Abed Bwanika n'obulevu bw'obweru bw'oba olowooza bannayuganda bagenda kukutunuulira nga bw'olowooza bakumanyi. Bino ebigambo byogedde ku CBS ne message gy'ofulumizza njagala bannayuganda mumpulirize bulungi. Eryokanga n'etonnya bangi emisota tugimanyi mwegiri musirise era abamu ngenda kubaabya olunaku lwaleero. Zino ensonga ze tulimu zifiriddemu abaana b'abantu. Oyo Abed Bwanika muwozi project yabadde Masaka olunaku lw'eggulo azze ku CBS ne ku mawulire gy'abadde ono tannagamba abantu temugenda mu bintu bya muwozi. Ekyo takivumirira era baleese emiramwa ogwo tagwogeddeeko. Muzze mulimba bannayuganda Mpuuga muzze mwerimbika mu bw'ebitiibwa naye nga mukolagana ne Yoweri Museveni. Abed Bwanika wakutte tenti yo n'ogiwaayo ku lwa muwozi e Masaka n'oyo omukyala Juliet Kakande. Abed tewaali erabidde mangu gwe wennyini okimanyi bulungi weesimbawo kuba pulezidenti wa Uganda ne ku kyalo gy'ozaaliwo e Kakunyu tebaakulonda. Era gwe Museveni bwe yayitamu nga byakalulu n'ogenda n'otuula ku mukolo ogwo. Kati bwe mutuula n'Empuuga ne mulowooza muli ba kitalo nnyo ne mulowooza tugenda batwala ng'abalangira olwa propaganda gwe mutambuza wallahi kazaabika emipiira. Ekinsanyudde akaliro mukawulira buli avaayo akaaba social media lino nabagamba ttabi lya gavumenti lino ttabi lya gavumenti eno social media tesengejje ekuba paka kuwulira bubi ketandike video. Sekretary General David Rubongoya ojja ku video. Omukulu ono ayogedde ebigambo bino. Njagala owulirize ebigambo bino olumala mu batandikire mwabye n'omukazi gwe yazaalamu nga mwannyina
mwali mulabye ku mukyala wa Abed Bwanika mu kamera. Njagala ondeetere ekifaananyi ng'ali ne mukyala we. Kati agenda kakasensi. Alugulidde ku pata. Nze sikyalina kye njagala mu nsi. Oba oli ankyawa, oba oli ampalana, kasita Kyagulanyi abeera nga waali. Kubanga gino emisota gyagala kukuba Kyagulanyi. Gyagala kunafuya Kyagulanyi. Naye aga Katonda mu ggulu nga nkyali mulamu. Nga temunnanzita kwa nezo mission muzimanyi. Musse mutta abantu Mathias Mpuuga. Mpuuga ekifo bakikugyeko. Ensi egenda kutunuulira. Tolowooza nti wawangudde. Kyagulanyi Robert Center President waffe omulungi. Eyo step gye baateekinze nga bayita mu Deputy President Lina Zedriga. Essaawa zino bakuwadde omuguwa. Weetuge wekka. Bw'obanga kituufu balabe abaagala obufo n'obulala. Ono obulevu obweru ayogedde bino. Oluma atandika emmesegi wulira. Aba Parliament ffe tulina obuyinza okujjawo nabo Mathias Mpuuga bwe tuba tufunyeyo ensonga. Kati waliwo okubeerawo mukulu zaake nkusaasidde nnyo. Bakuwa ebifo ebitaliyo. Bakakuwa ekifo ekya Deputy Chief Opposition Whip. Bagenda kinoonya muteeka nga tekiriyo. Era wakuba engalo nakulaba ng'otadde. N'olwayo nakulabye otadde weeyoza. Abakuba temukuba mu nsonyiwe. Abakuba temukuba. Video mugenda gyonoona. Temukuba masimu gange. Munoona video yange. Bampadde ekifo kya commission. Tekiri vacant mukulu zaake. Bakuwadde ekifo ekirimu omuntu. Tekiri vacant. Naluli bakuwa ekifo nga tekirimu mu biwandiiko. Kakati mukulu zaake dayo otunule. Olabe etteeka omuntu bamujja batya kuba commissioner. Oddeyo nnyonnyole bakama abo. Obagee nti kino kye mwampadde simpewo. Kubanga kirimu akituddemu. Ekyokubiri neewunyizza nsomye ekiwandiiko ekyo. Mu mateeka mu constitution zennyina, nina constitution bbiri eza Nup. Nina yali eya Kibalama, nina ne gye twaga nti tukyusizaamu akakiiko k'Electoral Commission gye katannaki. Olina gikyusanga akakiiko kamaze okukkiriza. Twagibawa bakkirize nti ekyusiddwa baagaana. Kuba baagana nti mukulu Kibalama ne bawandiikayo ebbaluwa. Nti abo abatudde mu Delegates Conference ffe tetubamanyi. Kati kitegeeza tukyali mu busibe bwa Kibalama. Naye mu biwandiiko byombi tetulinamu gwe bayita acting president. Lindako nga sinnagenda nsaba omukulu oyo w'obulevu obweru yazaala mu mwannyina Abed Bwanika ne Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga ne Abed mutuula ne muteesa ekyokukola. Naye katubalage nti mugenda kutegeera ensi. Njabazaayo emabega. Omanyi bannayuganda mwerabira mangu. Uliriza message eno bwe twali ejjinja Abed Bwanika ebigambo bye yayogera. Era gino emisota abamu temwagiraba. Ulira ebigambo bye yayogera gwe munnayuganda bano abasajja babalina ekintu kyabwe. Era blackmail ne propaganda gwe batambuza musasulire nga Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi Kainerugaba be bateekamu ssente. Njala Abed ngenda kujja akatambi byonna ne connection zo ku busiyazi ensi ezitegeere. Ulira. I'm not going to work with Kyagulanyi because I like him. And I can tell you, I'm not sure whether I like Kyagulanyi. But I'm going to work with him because he is the electricity that we need now. He is the electricity that we cannot avoid the electricity and go where there is no electricity. When God has blessed us, there is electricity amidst us. I therefore want to call upon all of us that this season must be a season for us to be humble. We must forget our past mistakes. Owulidde yabagamba mu katambi kano
sigenda kukola na Bobi Wine lwakuba mwagala, sigenda kukola na Kyagulanyi lwakuba mwagala, era simanyi oba mwagala, wabula lwa masannyalaze. Muddeyo ku message ya Kakembo mbwa tekamwa gye yaleeta. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, bano abasajja tebakwagalangako. Era mukama wange President, essaawa zino bano abasajja bazimbidde ku maanyigo. Era bano abawumbatuutu mu bwongo bwabwe bali ku nkola erowooza nti Bobi Wine y'oli omuyimbi. Kyova olaba bakozesezza ne rediyo eyaffe ey'Obwakabaka okusoma amawulire ge bapangidde awo nti lino eggulire likube Kyagulanyi limuteeke mu ttaka. Abed Bwanika, Mathias Mpuuga, njagala muveeyo. Abed oyime ku CBS n'ogamba Sseggona baali tebamuwadde kifo. Meeting wagitulamu eyali egaba ebifo. Oyo yayita Musumba, naye ng'emyoyo gy'akozesa gye gya Lubaale. Vidiyo etandise etya? Ayogedde bw'ati ku Rubongoya. Ensonga ya Rubongoya nnene. Era njagala otuule owulirize bulungi. Kubanga wano we tulaga abasirise musirisike babawe kaadi zammwe nati abamwano na kaadi. Abasirise musirike nga Kyagulanyi bamuvuma. Bwe mutuuka mu maaso ge nga muweranga bwe mwagala ennyo. Abasirika musirike ng'ekibiina kyaffe kito nga gino emiwuya gi political brokers bamalaaya by'ebyobufuzi bali mu kkuba kibiina. Ne mutuuka ku CBS ne mu abamu nga muli babaka nga mwebuzaabuza temusobola kweŋŋanga abantu bano. Radio CBS ne muyita pano abantu nga mukimanyisiba NUP. Ne mutawa budde muntu wa NUP kwennyonnyolako. Bino ebintu naffe tuli Baganda. Obulumi abaana ba Buganda bwe bayiseemu, okuttibwa abaana ba Buganda kwe bayiseemu, bangi badde tebabyogerako. Abaana ba Buganda ne batemebwa ebijambiya e Masaka. Abaana ba Buganda bali mu kutulugunyizibwa mu mawanga ga Buwarabu. Abaana ba Buganda ng'ababatulugunya bo mubabeebeeta. Essaawa eno Kyagulanyi afuuse omubi ku bantu abeenoonyesa ebyabwe. Essaawa eno Bobi Wine eyava eri nga munnayuganda ayimirira n'ensonga zonna eza Uganda, ez'Abasoga, ez'Obwakabaka. Oli nagamba nti Abed Bwanika byayogera bituufu. Abed Bwanika yali avuddeyo ddi n'alwanira ensonga za Kabaka okuggyako okudda ku CBS n'alimba abantu. Mbuulira bazze basiba abaana ba Buganda mu kkomera yali abaddeyo okuggyako okugamba tugende wa Museveni. Tetugenda kukkiriza kutujogera ku mulembe gwaffe. Tetugenda kukkiriza kujoolooga muntu avuddeyo okuyimirira n'abantu abali obubi. Abed mwatulimba, Mpuuga mwatulimba, Sseggona mwatulimba, nga mujja ku zirediyo ne mwogera oludikya ne mwogera engero naye nga mwabeekulaakulanya. Bwe twogera aboogera ku bizibu ebituluma babi. Abavubuka bangi tebalina mirimo. Bamuwano mu Buganda ettaka libbiddwa nga bano be babaleeta. Mu kaseera kano neewuunya nti Lutamaguzi bamuganya okugenda ku BBS. Lutamaguzi Ssemakula bamuganya okugenda ku BBS. Nsonga ki? Munange oli omukyala Juliet Kakanda alina okuwoleza Mpuuga. Mwabawagira enkyukakyuka. Tunuulira abo abakulu abajja ku BBS, CBS boogera ku muhoozi obubi. Abed abaddeko essaawa nnamba talina bagambye b'e Masaka bizibu biri muhoozi. Mugenda kubeera abaddu mu nsi yammwe paka lasiti. Kubanga ekinnya kye bali mu basimira, ekinnya kye bali mu basimira temunnakiraba. Bannayuganda bantu b'e Masaka bwe munaatunuulira omubbi Mpuuga ssente yazitwala.
era Mpuuga akimanyi ssente yazirya, era abadde akwatagana ne Anita Amongi mubadde mubiraba. Eyo si ye gavumenti ya Kyagulanyi. Kyagulanyi mugenda kumukyawa bwe kibanga okwogera ku buli bw'enguzi kyalina okukola. Bobi Wine mugenda kumukyawa bwe kibanga abatta abataka alina obbagamba. Bobi Wine mugenda kumukyawa bwe kibanga abatta Bassaabasumba Lwanga alina obyogera kajja bagamba. Bobi Wine mugenda kumukyawa mumuwaayirize nti musiyazi. Naye ng'embaga bwe bazikola nga muga bali mu mbaga. Emikolo egisembyeyo gyonna Oweekitiibwa Kyagulanyi abadde agenda ne mukyala we, era abamu ne mugaa lwaki atambula ne mukyala we. Bino byonna bannayuganda baleme basiba kantuntunu. Ensi yammwe mpambe. Tuteekamu abantu ab'enjawulo. Mu kaseera kano obuuza abantu abamu gye baali baasirikira nga tebaliiyo. Vidiyo keetandike munansonyiwa. Sigenda kwetonda na buli kimu kye ngenda kwogera. Ekinsanyudde social media buli avaayo gy'akaaba. Era gano amazima abamu bajja kugamba tubavuma. Naye tetusinga akwata mundu natta omutaka. Tetusinga akwata mundu natta bannayuganda. Ayo ky'amasomero ga Buganda. Oyo ye mulungi eri mmwe. Era temumuyinaako ki buzibu. Vidiyo etandise ntya. Yamutaginga David Lewis Rubongoya Secretary General Nup ne Benjamin Katana yamujje ku vidiyo eno. Ebiseera ebisinga mirasa nafungiwawo omubiri. Nenwana entalo kuba njagala eggwanga lyange. Era abantu abamu bagana naye omusajja n'alwana kino n'alwana kiri n'aguma okwetikka omusaalaba. Abantu bangi abalya mu ngalo z'abakulembeze abamu naye nga tebasobola kuvaayo ku difendinga abakulembeze. Era ng'obasanga naye munnaye abakulembeze abamu nabo ne bakaluba. Naye ffe olw'obulungi bw'eggwanga n'oprotectinga Namunswa Robert Kyagulanyi Ssentamu kazaabika emipiira. Tandise ntya drone enamawulire nabamira nsarafu 0702 22 27 58. Mukulu Abed Bwanika Okwegoba ku CBS n'olumba David Lewis Rubongoya Secretary General Nup. Bannayuganda njagala bagamba ebigambo bino. Rubongoya kituufu yaweerebwa ssente ya wa musolo. David Lewis Rubongoya okubeera nga gavumenti ya Museveni ye yamuweerera tekitegeeza nti ssente ezaamuweererwa za Museveni. Ekyokubiri, Bobi Wine bw'amatiza PhD holder David Lewis Rubongoya n'amwegattako. Njatubeere bagezi kuba okulembera eggwanga bano bo batunulidde wano mu Buganda, batunulidde mu constituency. Obabuuza mu DP Buloko mwinayo ava embalala nga tebamuyina. N'obabuuza Mpuuga mubadde omusuubi mwateekamu ava e Busoga tebayina. Kati wano tewali ku nsonga za Uganda, bali ku nsonga za bufo. David Lewis Rubongoya is a PhD holder. Akoze ebintu bingi, blackmail bamwogedde. Naye munnayuganda njagala obeere steady. Temugwa mu mutego bw'abantu bano. Omupiira omuzannyo gubadde ku ssente miliyoni 5. Naye bano abanyampi de Nyamulengezi bano bamuunya busa. Essaawa zino bavuddeyo bagukyusizza batunuuliza Rubongoya ne Kyagulanyi abamwetoolodde. Kababuuza bannu, singa Bobi Wine teyalina Secretary General ng'ava mu musajja Munyolo, ava mu Bunyolo, ng'alina Katana ava Mbalala, baaligambye olaba obukulembeze bwe bwa Buganda. Omusajja baasooka ne babitukuba n'abagamba mukyala wange wa ggwanga bwe riti gundi katwa banoonya hawu gye bakuba abantu bano. Abed Bwanika ayogedde bino, wulira.
ekyaleeta Lewis Rubongoya sekuritale jeno wammwe kye baamutumukola omulimu gwagukoze bulungi nnyo era ng'oli Gorbachev bwe yakola agenda kumaliza ng'ekyo ekibiina tekiriiwo agukoze bulungi newe njogerera kati mukulu Medi Rubongoya nze ku ssente zensasula nze $336 mu myaka 3 gye ngenda okuteeka mu kibiina ssente zange nze zensasula ziva ku musaala gwange ajjako ssente zaawe ebibinja by'abavubuka okutuvuma bisasule newe njogera wano ngenda kuva wano nga banvumye buli kigambo kyonna mu nsi bino bye bibinja ebivuma abakulembeze bye bibinja ebivuma Buganda bye bibinja ebivuma Katikkiro bye bibinja ebivuma buli muntu yenna bye bibinja ebivuma abantu baffe bye bibinja ebivuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda osobola okukkiriza Medi nti omuntu asobola okuva ku Nup n'ategeka ebipande ku nkuuka kalenda n'agenda aŋŋoole abantu Ssaabasajja Kabaka bwaweereza omukiikirira gwaweereza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gwaweereza n'akukusa ebipande n'akukusa n'atwala ebyo tolowooza nti bigwawo bigwe ebyo bigenderere bannannyini kabadi ako omukulu waako ye Lewis Rubongoya sekuritale owange gwe njogerako saagala muntu yenna njogerere neyogerera ni dokita bansomesa okola diagnosis kasita ogimala ebirala bigenda kubeera yisi ate Professor Sereza mumanyi omusomesa wange Kyagulanyi Robert Ssentamu azitowa abakulu bamwekiisa ebbanga bamulwanyisiza nga baagala bamukube ku ttaka abalemeredde bamutaddeko amagye amapangise ne basasula abantu abamukuba ne basasula ab'omu diaspora babataddemu ensimbi empitirivu obungi balabe nga bamuvunza Kyagulanyi Robert Ssentamu agaanye taseguka beebuuza tukoze tutya okumenyaamenyamu Nup bagenza okulaba nga buli akola ensobi bafuuti soja baba bamwambalidde dda basazeewo nga bagamba nti naffe okwesasuza okumenyaamenya NUP Kyagulanyi agaanye azitowa katutandike abamwetoolodde batandise David Lewis Rubongoya Secretary General omwogezi w'ekibiina Joel Ssennyonyi naye ali kaliro bamutandise dda kitegeeza nti kati balaba nti Kyagulanyi bwabalemedde batandise abeetoolodde Kyagulanyi Robert Ssentamu bo basooke babagonze Kyagulanyi asigale mu bbanga yekka naye ate ne basanze nabo basajja bagumu Rubongoya baamwogerera dda kuva nga yakaweewa ekyobwa Secretary General ne bagamba oyo omusajja w'NRM yajja kubega NUP ate olwaliro bennyini be bali mu kukakasa nti oyo NUP era yazannya emizannyo gy'okuvuma ab'ekyaye abavudde mu NUP kati weebuuza ekituufu kye ki ddala bakyaliwo NRM endala wuliriza ono Abed Bwanika dokita oba omusawo w'ebisolo omusawo w'ebisolo ono Abed Bwanika n'akabondo kano President Kyagulanyi weebaze Katonda akwagala nnyo weebaze Katonda Bobi Wine akwagala bano abasajja tuba baayagala mu kusooka nga tutandika people power naliwo bafunye batya ebifo eby'amaanyi ng'ekigenderirwa kyabwe ono Abed Bwanika ne munne omunyampi Michael Mabikke bagamba eno pulojekiti yaffe mubijjukira bulungi era Abed Bwanika n'agamba nze nfuneko kibiwoowoolo n'afuna ki Abed Bwanika abadde asasulwa ebbanga lyonna Yoweri Kaguta Museveni okwesimbawo nga bakatumba oye era n'agenda natwale ku mikolo gya Museveni n'amugamba watuwangudde ono yayita Omuganda andeetera ekifaananyi kimu ng'ali ku mikolo gya Ssaabasajja Kabaka Mathias Mpuuga oli mukwano gwa Abed emikolo gya Buganda Kyagulanyi gyabaddeko ensonga za Buganda Kyagulanyi zalwanidde Abed Bwanika tannatuukawo era ono Abed Bwanika mu busiru bwe n'endowooza ye nga mentalite gye balina obwongo bwabwe bukoma mu kaabuyonjo tebalowooza tugenda kuzza ekigere emabega
bano be batubeesibizaako Museveni muleke generation yaffe. Bano abasajja bo balowooza tetutegeera abantu bamanyi. Kati Abedi bwodda ku CBS n'oyogera by'oyogedde Bobi Wine akyuse Mpuuga akugamba I know Bobi Wine. Bobi Wine ayimirira ku kigambo kye. Yakunoonyerezaako Kyagulanyi Robert Ssentamu n'amanya byonna by'okoze Mpuuga. Era Mathias Mpuuga walowooza bw'onaatuma buno bwa Abed Bwanika onosima mbwa tekamwa n'otuma bano battebandeke ogenda mutiisizaawa. Katonda gw'awadde abaamuwadde Kyagulanyi alina okulembera eggwanga lino Uganda. Sagona muli mu bisanja bisatu, Mpuuga muli mu bisanja bisatu, ebyobugagga muyina. Sagona yadde koota ya sukaali togitwalangako kitalya kugiwa basibe. Bobi Wine si agendayo. Era wakitiibwa Kyagulanyi biki bye bamugomoogerako bannayuganda mwesuneko. Ebizibu bye boogera ku Bobi Wine akwatagana n'abasiyazi. Bulletproof car ayina Rubongoya. Emyaka 2 n'ekitundu ng'abakulembera tebambuuza nti obaki kuba abapuluvinze Bobi batasobola kukola. Bino ebyobusiyazi Bobi Wine musajja mufumbo ayina mukyala we. Eno mujja byogera ne Yesu Kristo baamwogerera. Naye nga amazima gajja kusigala mazima, ensi ejja kubategeera musajja mmwe. Era Katonda yabamma amasannyalaze n'ekigendererwa kye. Ne bw'oba wabitiibwa 10 otambula ne bakutunuulira. N'Ekyagulanyi n'agwawo ensi n'ekyankalana. Wano wetulaga tetulina gwe tukaka asigale mu NUP. Wano gwe tulaga tetulina gwe tukaka asigale ng'awagira ow'ekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Simu abaamuleeta tebabalimba. Mudda ku CBS ne mudda ku BBS ne mutandika okwasama ne mutandika okumera ebibuno. Musimanya fe abaamule Bobi Wine mwamuleeterawa. Abed woyogerera musima reunion sima Bobi yatandikirawo. Yatandikirawo Kyagulanyi. You people don't joke with us. Don't joke with us. Kyagulanyi Ssentamu kuva music we ngayogera kuba Nelson Mandela mu nnyimba ze nga kotisa azikola. Nino osanga bano bamuwunya busa. The Nyampians, the Nyamulenges are there agitating. Mutwaleta Bobi mwamuleeterawa. Mutandikidde ne bano basiru sibalabanga. Bobi Wine kyemugamba bannayuganda Lucas Mani wasaali wamawe mumulabidde. Bobi Wine we mumulabidde. Ennyimba ze zonna zibadde revolution. Bobi Wine yabasookayo mu Arua. Bobi Wine Katonda yamuwunda n'amuwa ekyo mu abasiru Katonda kye yabamma. Entalo ze tagenda kuzirwana era tagenda kubaddamu. Kye kigenda obbaluma. Mujja gamba Rubongoya yasasula social media. Ne baana bammwe naawe mu maka ga Abed wagenda ovaayo awagira Bobi Wine otesi. Mpuuga wano wetuli bwe tutavaayo ne tuyimirira ku mazima, bwe tutavaayo ne tugamba nti ekikyamu tuba tulinga Museveni. Bino byonna bajja kubikola kubanga emitima gyabwe gyatondebwa n'olusaayo olubalimu nga balina kubeera n'oyo. Era mbagamba ekyebisiyaga tekikyali gundi. Munnayuganda wenna mpuliriza Wachibwa President twetaaga abazungu. Kati nja message eno mugitegeere bulungi. Twetaaga abazungu. Mu lutabaalo luno Kyovola Museveni yasindise Norbert Mao agende mu Amsterdam, Netherlands, amatize aleete obujulizi. Owekitiibwa Kyagulanyi bw'aba ayogera ku National TV tasobola kwogeranga erina eddebe eribadde ku CBS. Alina oteekamu obwongo kubanga n'abo aba BBC olumu baba twistinga.
Oweekitiibwa Kyagulanyi bino byonna ebimukolebwako tewali bano yabifunye nabo emikisa bagyetaaga. Ono Abed Bwanika yawandiika ebbaluwa yino ng'asaba bwa komishona waasaba Rubongoya olutalo ne luvaawo. Yawandiikira Rubongoya Secretary General waffe ng'amugamba ssebo onzijukiranga taata ne banna nga Zaakita nava nayo wootiira abantu. Zaaka ali mu kooti omulabye yuyo yiye ebbaluwa Abed Bwanika ng'agiwandiika asaba komishona agenda bbe yeerimbise mu busumba n'otunuulira omusajja omusiru n'agamba nti Kanso George Musisi yali mu musango gwa pressure n'ensi eno nga nammwe mugenda muwerekerera abeerimbise mu busumba nga si bayite. Kanso George Musisi tabangako mu musango gwa pressure naye omukulu ono ayimye kuki ku CBS lady eyaffe gye tukkiririzaamu lady eyaffe gye twagala n'alimba ensi era tewali era CBS njagala erinnya lya Kanso George Musisi omusango gwa pressure maye bino nsembi bagamba abantu bono n'amannya ga lediyo. Kanso George Musisi tabangako munnamateeka wa pressure. Kanso George Musisi mwagala okumukuba abamu balooya tetubalaba gwe gundi mpuuga oli looya tobeerangako mu kkooti. Kati bino ebikonwa ebizuukuse nga birowooza ne tutegeera n'otunuulira ono omukyala w'e Masaka Juliet Sima Kakande kati n'otuya Juliet Kakande n'obwakakande bwe yuno ali baba be bano tiimu mpuuga laba bye bali mukola mu parliament kambalage laba yuyo omukyala omulaba aweeweta musajja omulabye weenyalema mukwata nsikya laba mukwata nsikya kyayimye ku BBS atyobola ow'ekitiibwa president waffe kya oli namugana laba nowe mabega n'amukwata Masaka mwatomera Masaka kati ngenze kwa Abed Bwanika njawo shambuze video ow'omutima omunafu gyesonywe kyekino ki Juliet Kakande ulira bye kyabadde kyogera